بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولوغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza oekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza, Allah waffe jalla jalaluhu nanyini matenda amalungi era amajjuvu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuma owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'atuleetera obulungamu, n'atuleetera ekitangaala, n'atujjira n'amazima. Bannange, okubeera ku kintu ng'omanyi nti kyendiko kikituufu obeera weesiimye. Okubeera ku kintu n'omanya nti kyendiko kyekituufu oluganda oba weesiimye nnyo, olw'ensonga nti abantu bangi bamenyekana enzikiriza era bambi nga bakola nga bamanyi nti bajja kufunamu obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, naye nga batengejjera busa nga tebalina kibagenda kufuna mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Naye okutumako ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yatujjirana amazima n'obulungamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okunoonya amazima ago ebbanga lyonna, era tubeere nga tugakolerako biidhinillahi jalla jalaaluhu. Bannasunna bannange mbalamusiza abaami n'abakyala, bannasunna abali ku sunna z'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, abazigulumiza, abaamanya nti obulamu bwammwe buzeetaaga ne muzikolerako, muziwa ekitiibwa, muzikkiririzaamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atunywereze ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atunywereze ku tawhidu, kubanga mu bibiri omwo mwe muli okwesima kw'omuntu naddala mu bulamu obw'oluvannyuma. Tulina omukisa mulungi biidhinillahi ta'ala nti twasalawo okutunuulira as-sunani al-mahjura, sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ezasengukwa abantu bangi nga tebazikolerako. Kisoboka okubanga ensonga lwaki tebazikolerako lwa butazimanya, ekyo kyekisooka, oba lwa butamanya bukulu bwa kukolera ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, oba okubeera nga balina emputtu tebalaba nga kya mugaso okukolera ku sunna. Naye omuntu yenna asalawo n'oleka ebintu byonna n'okkiriza n'omatira nti obulamu bwo oteekwa kubwolekeza ebyo ebyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'ebyali ebikolwa bye, ng'okubikola kwa amakulu Nabbi okubikola nga kyali kitegeeza kusomesa gwe nange enkola yaabyo. Oyo yenna insha Allahu ta'ala Allah gwabeera saasidde n'abikolerako abeera yeesiimye. Bannange, omulundi ogwayita waliwo sunna gye twatunuulira, twalaba sunna ni bbiri, naye nsabye insha Allahu ta'ala ikhtisaaran sunna emu njiddemu njitangaaze bulungi etegeerekekwe oluvannyuma lw'okumanya nti waliwo baganda bange abamu abatagitegeera bulungi. Yeruwa ye sunna egamba nti rafu'u sawti bizikiri ba'da al-fariida, okusitula eddoboozi ng'omuntu abadde aleeta azikaari ezireetebwa oluvannyuma lw'esswala eya faruda. Eyo sunna twagiraba omulundi ogwayita, naye oluvannyuma lw'okutegeera nti waliwo ba ikhwa abatagitegeera bulungi, bwe kusalawo insha Allahu ta'ala ng'ekyaliraanye ebigambo byaffe tubeere nga tuddamu okugiseeteeza insha Allahu ta'ala n'okuginnyonnyola oba oliawo ekisingako ku kiri gye twajoogerako omulundi ogwayita. Batugamba bakadde baffe abawalimu, kadhalika min as-sunani allati dayya'aha kathirun min al-muslimina rafu'u as-sawti bizikri al-waridi ba'da as-salah.
bagamba nti era ne mu ngeri endala essunna ezo ezaalekwawo bangi mu basiraamu ye sunna y'okusitula eddoboozi ng'omuntu abadde aleeta ezzikiri ezo ezajja okuva ku ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam oluvannyuma lw'esswala eya faruda. Eyo sunna bangi bagirekawo. Imaamu Bukhari alayhi rahmatullah mu sahihi al-Bukhari abooluganda mukimanyi kye kitabo ekyegattibwako abamanyi nti kye kirimu ebigambo ebituufu ba'da al-Qur'an. Sahih al-Bukhari yagamba Imam Bukhari nti anna rafa'a an-nasi aswatahum bizikri ba'da as-salati kana ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Yagamba shekhe nti mazima ddala okusitula eddoboozi okusitula kw'abantu amaloboozi gaabwe bizikiri ba'da salati nga baleeta azkar oluvannyuma lw'esswala ekyo kyaliwo mu bulamu bwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Bw'atyo byagamba Bukhari ne Muslim yagamba nti kana ala ahdi rasulillah alayhi salatu wassalam, nti ekigambo Imam Bukhari kyagamba nti ekyo kyaliwo mu bulamu bwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam fihi anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkamu lahu birraf'i. Kibaita ar-raf'u ye aksiya mawquf bagati no hadithi marfu'u babera bategeeza nti esitukira ddala neetuuka ku wekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Bwe bagamba nti ekigambo mawqufu babera bategeeza nti ekigambo kikoma ku sahaba, naye batugamba baulama nti kigambo kino Bukhari kiyagamba alayhi rahmatullah nti anna rafa'a an-nas aswatahum bizikri ba'da as-salati. Ekyo kyaliwo mu bulamu bwa nabbi Muhammad bagamba nti ekigambo ekyo bwe kityo kifuna ekifo kya rafa'i, amakulu kisitulira ddala ne kigenda ne kituukamu ebyo ebyaliwo mu bulamu bwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, khilafan liman shadha wa man'a dhalika, okwawukanako abo abakola shuzuz amakulu nti abakyawukanako era ne bakiziiza. وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. إمام مسلم عليه رحمة الله يغتك إمام بخاري كونسونغيو نماجوريتي يابا أهل العلم يغتك كigamba nti omusiraamu omusajja oba omukyala senga aba amaze okusaala esswala ya faruda, azikaali zonna ezireetebwa ba'da ssala ateekwa kuzireeta mu lwatu, so si mu kyama nga baganda baffe bangi bwe bakikola. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yagamba wa yustahabbu al-jahru bitasbihi wat-tahmidi wat-takbiri aqiba as-salati. Bw'atyo bwe yagamba alayhi rahmatullah yagamba nti yustahabbu kikubirizibwa al-jahru okwolesa bitasbihi niche tugamba subhanallah, wa tahmidi niche tugamba alhamdulillah, wa takbiri niche tugamba Allahu akbar aqiba salati oluvanyuma lw'esswala ya faruda. Bw'atyo byagamba Sheikh al-Allama al-Imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Yagamba Ibn Hajar al-Asqalani mu Fathul Bari omuzingo ogwokubiri peji 428 yagamba الشيخ في شرح هذا الحديث ngajinyo الحديث في كتاب yetu وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. watu yagamba الشيخ yagamba nti mu hadith eyo jetulabye waggulu egamba ati abantu okusitula amaloboozi gaabwe nga baleta zikiri kyaliwo mu bulamu bwa nabbi Muhammad. Yagamba الشيخ nti mulimu obujulizi obukkiriza omuntu okwolesa eddoboozi lye bizikiri aqiba as-salati ngaleeta zikiri oluvanyuma lw'esswala eya faruda. Wa'allaqa alayhi Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah biqawlihi, kati Sheikh Ibn Baz nakola ta'liq nakola komenti ku kigambo kya Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani
yagamba law qala senga yagamba ibn hajari ala mashru'iyyati al-jahri lakana asahha nti senga yagamba nti kiri mashru'u amakuru kiragire omuntu okwolesa eddoboozi lye nga aleeta zikali oluvannyuma lw'essola ya faruba lakana asahha ekyo kyekyalibadde kisingako okubeera ekitufu. Abooluganda kituliko twagadde insha allahu taala okuddamu okwetegereza ebigambo ebyo omulundi ogwayita twabyogerako naye insha allahu taala olw'okuba twamanya nti olwo baganda baffe abatabitegeera bulungi kwe kusalawo insha allahu taala okuddamu okubitangaza obulungi. Wa hadhihi almas'alatu waqa'a fiha khilafun bayna ahli alilmi, ekyo kikulu nnyo insha allahu taala mukitegeere nti amas'ala gano ensonga eno ey'okusitula amaloboozi gaffe nga tumaze okusaala eswala ya faruda waqa'a fiha khilafun bayna ahli alilmi, yagwamu enjawukana makulu baulama tebagikanyako tebagyogerako kigambo kyekimu nti bonna bagikanyako nti eddoboozi lirina kubeera lya kyama oba lya lwatu. Qala imamu nawawi alayhi rahmatullahi fi sharh muslimi, imamu nawawi mukimanyi nti omu ku bashurahu abagazi ya sahih muslimu yagamba nti hadha dalilun lima qalahu ba'du salafi, nti hadha dalilun obwo bujulizi olw'ekyo ekigambibwa abamu ku bakadde baffe abatukulembera bagamba ki annahu yustahabbu rafu'u sawti bitakbiri wadhikri aqiba almaktuba wa mimman istahabbahu min almutaakhirina ibn hazmi adh-dhahiri. Yagamba Nawawi nti innahu yustahabbu, nti kikubirizibwa rafu'u sawti bitakbiri, okusitula eddoboozi mu kugamba nti Allahu akbar, ategeeza mwazika evikiri eyo, wa dhikiri n'adhikaari zonna ezigenderaawo, aqiba almaktuba, oluvannyuma lw'esswala eya farudha amakulu yalaalikwako, wa mimman istahabbahu, n'abo abagamba nti kikubirizibwa min almutaakhirina mu b'oluvannyuma ibn hazmi al-dhahir, oyo imamu ibn hazmi al-dhahiri y'omu ku bakadde baffe abamanyibwa nti yakiraba insha allahu taala nti omuntu senga abeera amaze okusaala esswala eya faruda kyalibadde kirungi insha allahu taala azikaari eziri awo abeere nga azireeta mu lwatu. Tusaba allah tabaraka wa taala abeere bannange ng'ensonga eyo agitwako obusobozi. Wa naqala ibn battali wa akharuna, ibn battali onamanyiddwa nti yali mukadde waffe nga ali madhahabu ga imamu maliki alayhi rahmatullah, yajjulula amawulire n'atugamba nti anna ashaba almadhahibi almatbu'a wa ghayrahum, timazima ddala bannanyini madhahabu agagobererwa agamanyiddwa agagobererwa n'abalala muttafiquna ala adami istihbabi raf'i sawti bizikiri wattakibiri. Muttafiquna agamba nti beegatta ala adami istihbabi, kutya obutakubirizibwa raf'i sawti, okusitula eddoboozi bizikiri n'okuleeta azikari wattakibir n'okuleeta takbira. Amakulu kino kiddayo ku kigambo ekyakulembedde nti amas'ala gano tegeegattwako, baulama bonna tebageegattako mulundi gumu nti ekyo kikkirizibwa, wabula tugenda n'abasinga okuba n'obujulizi obutuufu abooluganda. Ensonga yonna bwejjanga nga nsonga ya busiraamu, mujja kusanga ebigambo bingi mu bigambo by'abakadde baffe abawalimu naye bakadde baffe baulama kibatuyambako nti ebigambo ebyo byonna babikwata ne babisunsula ne babiteeka ku mmeeza ne bataba balyaza amaanyi bannange. Kino abawalimu tulina okukitegeera abooluganda nti ensonga koobere ng'ogimatidde otya, ng'ogimatidde otya ng'owulira nti gy'okkiririzaamu, naye bw'omanya nti waliyo abalala abagamba ky'otagamba gwe, kiba kirungi bw'oba osomesa abantu okibagambe nti bannange wadde ffe tugamba bwe tuti naye waliyo baganda baffe abalina endaba eyawukana ku yaffe, abantu bakimanye. Lwaki kijja bwe kito? Olw'ensonga nti senga omanya nti amasairi gano baulama bagawukanako tegaliko kigambo kimu, gwe n'osomesa abantu ekigambo kimu n'obanywereza ku ekyo,
bwe banaawulirayo omuntu ayogera ekyawukana ku kikyo naam ku nsonga y'emu eyo ekyo kijja kuleeta obuzibu bwa mirundi ebiri. Obuzibu obusooka bayinza okubaddaa kibaawo ogamba nti ono ayogera kino ekyawukana ku seeka gundi kyeyayogera alabika munnabbidaa oba okumujahala oba okugamba nti kalibu tamanyi ali awo byasoma tabitegera maadhalika oluusi nga kyayogera kiriko obujulizi. Kandi insha allahu taala ti baulama batuyambako mu nsonga zino ezimanyiddwa nti ziriko ebigambo ebyenjawulo. Batugamba nti waliwo n'abagamba kino naye batera kwesembesa kino, wabula ffe kyetugenda nakyo kyekino olw'ensonga kyekiriko obujulizi n'olwekyo kyekituufu. Eyo enkola insha allahu taala bwetyo eba nungi olw'ensonga nti eyambako omuntu okuba nga kisembera kumpi n'amagezi ge. Wahamala Shafiiyu rahimahullahu taala hadha alhaditha, Imamu Shafii yatwala hadithi eyo ala annahu jahara waqtan yasiran, nti mazima ddala eddoboozi eryo lyolesebwa akaseera katono hatta yuallimahum sifata dhikiri, okutuusa nti abantu basobole okweyigiriza ekifaananyi kya zikaari amakulu. Nti senga tubeera muzikiti gwaffe nga mulimu abantu abatamanya zikaari ezo ezoogerwa baada sala, kati akabanga ako insha allahu taala tukkirizibwa okukeyambisa nga tusitula insha allahu taala babeere nga bategeera la annahum jaharu daiman. Bwatyo bagamba Imam Bukhari nti ekyo tekiriwo kyokwolesa kuba kwaluberera. Qaala fakhtaru lilimami walma'mumi an yadhkura allaha taala ba'da alfaraghi min as-salati wa yukhfiyani dhalika. Agamba shekhe kakati senga imamu ategeera nti mu kitundu kino mulimu abantu abatamanya dhikari, kakati ya imamu yennyini n'abagoberezi olwo nga dhikari ezo bazireeta oluvannyuma lw'esswala nga bazireeta mu lwatu, wa yakhfiyani dhalika, n'oluvannyuma batandike okuzireeta kyama, illa an yakuna imaman yuridu an yutaallama minhu, okujjako imamu senga ye akakasa nti waliwo abaagala okuyiga dhikari ezo tebazimanyi, kakati akola atya fayajharu hatta ya'lama annahu qad tu'allima minhu thumma yussira. Kakati agamba Imamu Shafii katiza imamu amara okutegeera ekyo insha allahu taala nti abantu bategedde endeeta ya dhikari ezo, kakati ngaddamu ng'azireeta kyama. Eyo ndaba ya Imamu Shafii, naye ng'ekigambo bwe kityo tekiriiko bujulizi bwonna kuva ku basahaba, kuva ku bakadde baffe abamanya kwegamba nti ne jumuhuri aba ahlul ilmi, ekyo si kyegamba. Wa hadhihi sunanu allati hajaraha kathiru minan nas, bannange sunna eyo abantu abangi gye basenguka, wafarratu fiha, ne babeera nga bagirekera ddala, tuaddi ila tadyi'i almaalimi baina ma huwa mafurudun wa ma laysa bimafurudin. Kati ejjawo akabonero akawula wakati w'esswala esaalibwa nga ya farudha n'esswala esaalibwa nga si ya farudha. Fahadhihi sunnatu mathalan wahiya rafu'u sawti bizikiri alwaridi ba'da ssala, nga zikiri sunna ekonwako yeruwa ye sunna ey'okusitula amaloboozi gaffe nga tuleeta zikaari oluvannyuma lw'esswala ya farudha. Hadhihi lamma inqata'at fi kathiri min almasajidi, essunna y'abooluganda bwe yamala okukutukawo mu mingi mizikiti, la tufarriqu baina hali salati, tosobola kwawula wakati amakulu, la tufarriqu baina hali salati, nti tekisoboka kwawulwa wakati w'embeera y'esswala, ti anna nnasa fi salati, kati abantu bali mu sswala, wama ba'da salami l'imami, ne oluvannyuma lwa salaamu ya imaamu. Lwaki ekyo kijja? Lisukuti almusallina wa adami jahrihim bil adhkari alwaridi fi hadha almawtini. Lwaki ekyo kijja? Olw'ensonga nti abantu bonna nti olumala okusaala buli muntu ng'asirika. Kati omuntu ali wali tamanya nti esswala yawedde dda, oba omuntu ali mu kkuba awayitawo tamanya nti esswala yawedde dda. Li anna jaharahum bidhikiri ba'da salati dalilun ala israfihim min as-salat, olw'ensonga nti okwolesa kwabwe ezikiri nga batodde salaamu bavudde mu swala kabonera akalaga kati bakyuse bavudde mu swala,
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يقام ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير تتواما نيانغا kati الصلاة يا النبي محمد يودي عليه الصلاة والسلام okujjako twagimanyanga natakibira batugamba baulama tifaidatu hadithu ibn Abbas radiyallahu anhuma omugaso omukulu ogufunibwa mu hadithu ya ibn Abbas radiyallahu anhuma yadullu ala annahum kanu yabda'una bitakbiri qabla at-taslimi wat-tahmidi. Ibn Abbas ekifuna mu hadithi ye nti bo bwe balinga batandika azikari batandikanga na Allah tukimanyidwa abooluganda bwe tuba tutandika azikari ffe tutandikana subhanallah 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 netuddako alhamdulillah 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 netuddako allahu akbar allahu akbar allahu akbar. Kati ibn Abbas yagamba radiyallahu anhuma nti ma kunna na'rifu inqidaa salati rasulillah illa bitakbiri kifete twamanyanga nti swala ya nabbi ewedde okujjako twagimanyanga na allahu akbar. Kati faida eryomu yadullu ala annahum كانوا يبدأون بالتكبير قبل التسليم قبل التسبيح والتحميد era kyetufuna mu kiraga kibobe balinga batandika azikari bazitandikanga na allahu akbar nga tebannaleeta subhanallah wadde okuleeta alhamdulillah. وورد في حديث آخر عند البخاري ومسلم تقديم التسبيح والتحميد على التكبير kakati ate olwo hadithi endala nga yo eraga nti bakulembezanga tasbihi ne tahmidi otakibiri kyebatugamba abaulama nti kyonna kyobeera osoosezza la yadurruka bihinna kwegamba kyonna kyobeera osoosezza oba osoosezza allahu akbaru alhamdulillah subhanallah kyonna kyoba osoosezza ku bigambo ebyo insha allahu taala ebisatu ekikulu ekinonyezebwamu kwe kubeera muganda wange ng'obala emirundi 3 buli kigambo n'obeera ng'ojjuza emirundi 9 insha allahu taala nga bwe kyajja naye nga amaloboozi gasuseeko. Saba Allah tabaraka wa taala abeere ng'atuwa okubeera nga tuteeka mu nkola ebigambo ebyo. Bagamba baulama insha allahu taala nti fahadha aidan mimma farrata fihi kathirun min almuslimina wa hiya min sunani nabii alayhi salatu wassalam nti bannange ekyo insha allahu taala bangi masiramu bakireka naye nga kiri mu sunna za nabbi Muhammad insha allahu taala. Kakati khulasa okuwumbawumba ensonga ya oluganda nti ddala kyasomesebwa nti azikari ezo eza baada sala almafruda ziteekeddwa kuleetebwa mu kyama naye ekisinga okubeera ekituufu insha allahu taala wadde nga waliwo abagamba ekyo naye ekisinga okubeera ekituufu ti azikari zonna zetuleeta baada sala almafruda almaktuba zina insha allahu taala kubanga zireetebwa mu lwatu ekyo kyekigambo insha allahu taala almujma alayhi inda ahli alilmi. Saba Allah tabaraka wa taala abeere ng'atuwa okukiteeka mu nkola. Essunna yaffe ey'olwaleero mu sunani ezasengukwa sunnatu tatawu'i arrajuli haythu la yaraahu nnaas, ye sunna y'omusajja omusiraamu omwo muyingiramu n'omukyala okusaalayo ku swala eya sunna mu mbeera ng'abantu bonna tebamulaba. Eyo sunna abantu bangi bagirika munnange tebafaayo kwekwekako kuddako bbali kusaalirako eyo nga tewali amulaba. Wa aidan salatu rajuli tatawuan haythu la yaraahu nnaasu fa inna hadhihi la yahrisu alaiha almuslimun. N'ensonga endala abooluganda mu sunna ezasenguka salatu rajuli ye swala y'omusajja tatawuan mu swala eza sunna haythu la yaraahu nnaasu ng'eswala yagisaala ng'abantu tebamulaba. Fa inna hadhihi mazima sunna eyo ey'omuntu okukisaalirako ebbali nga tewali muntu yenna amulaba la yahrisu alaiha almuslimun. Abasiraamu bangi munnange tebagirulunkanira tebagifaako. Sunanu alba'diyatu la tusalla fi lmasjidi aslan bwe bati abakadde bafe wali bwe tugamba tibannange sunna ene sunna zino eza ba'diya ya dhuhur ba'diya ya isala za ba'diya insha allahu taala bagamba ba ahli ilmi nti aslan teziteekeddwa kusalirwa muzikiti. Ibnu Umar wagamba radiyallahu anhuma nti hafadhtu min annabiyi alayhi salatu wassalam
nakwata okuva mubaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam 10 rak'atin raka'a 10 rak'ataini qabla adh-dhuhr raka'a 2 ngatonda bakusala adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha ni raka'a 2 adh-dhuhri ngojimaze wa rak'ataini بعد المغرب في بيته نبي سالanga raka'a 2 ngatana sala بعد المغرب ngamazo kusala magharibi nenga azisalira mu nyumba ye wa rak'ataini ba'da al-isha irombaka Muhammad yasalanga raka'a 2 oluvanyuma lwa isha'i fi baitihi yajisaliranga mu nyumba ye wa rak'ataini qabla as-subhi ni raka'a 2 ngazisalira era ركعة 2 قبل الصبح. وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته أمبك محمد عليه الصلاة والسلام بيمالا نقصال الجمعة يدعي وكاوي ناسالا ركعة 2 من يوم باي. بل ثبت ذلك في الرواتب القبلية إيريشو chola becho ekyokusaliranga mu nyumba ye kyanywera ne ku swala rawatib ategeeza ati qabliya eze swale sunne eze zigoberera kugamba izigobererwe swale ya fardha kama fi hadith Aisha radhiyallahu anha ngabe yagamba mafa Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy alayhi salatu wassalam nabiy yalinganga yusalli qabla adh-dhuhri 4 fil bayti yalinganga sala rak'anya ngatana bakusala adh-dhuhri ngazisalira mu nyumba ye thumma yakhruju fayusalli bin-nas n'oluvanyuma olw'Imana nga kusala ngafuluma insha Allah ta'ala ngagenda asaaza abantu thumma yarji'u ila albayti n'oluvanyuma nabbi ngakoma mu nyumba ye amaze okusaaza dhuhuri liyusalliya rak'atayn ate ngasala raka'a 2. Imam Gubaita Sheikh Abdullah Al-Basami yagamba fi kitabi tawdihu al-ahkam omuzingo ogwokubiri peji 3 mu 87 yagamba fafihi anna salata ar-ratiba fil bayti afdalu minha fil masjidi nti mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha tujjamu nti bannange esunna zino ezisalirwa ku swala ng'omuntu azisalidde mu nyumba afdalu minha fil masjidi zezisinga omuntu zasinga okufunamu empeera okusinga ngazisalidde mu zikiti maa sharafi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wamu n'ekitiibwa ky'omuzikiti gw'owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam wabula nabbi yalinganga eswala ezo azisalira mu nyumba ye amakulu wamu n'okubanga masjidu ya nabbi Muhammad buli muntu amanyi obulungi obuli mu kugisaliramu n'empeera z'ofuna naye olw'obukulu bw'omuntu okusalirako ku sunna mu nyumba yo nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalikawo omuzikiti n'abeeranga essunna ezo azisalira wakaawe lianna fi'laha fil bayti fadilatun tata'allaqu biha limazidi al-ikhlas olw'ensonga nti ekikolwa ekyo ekyokusalira eswala eza sunna mu nyumba yo ekyo kizingiramu n'omuntu okubanga kimwongera ikhlas okubanga insha Allah ta'ala musajja mukhlisu yani ayongedde nnyo okulongoosa okusala kwe bal dhahaba ba'd ahli al-ilmi anna ar-ratiba al-maghribi la tujzi'u fil masjidi walu hatta ulama bagamba nti ratiba swala salibwa ba'd al-maghribi nti tekkirizibwa singa obadde ogisalidde mu musikiti ne Imam Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari mu muzingo ogwokusatu peji 68 yagamba ekigambo ekyo kyava ku mwami gwe bayita Ibn Abi Layla yagamba la tujzi'u sunnatu al-maghribi fi al-masjidi warajihu kama fi madhhab jumhur ahli al-ilm sihhatuha fi al-masjidi wa kaunuha fi al-bayt afdal. Abakulu ntono Sheikh yali agamba nti okutuusanga omuntu senga eswala esalibwa ba'da al-maghribi ng'agisalidde mu nyumba ye tekkirizibwa naye nga jumhuri y'abaulama yagamba nti omuntu senga agisalidde makage etuuka wabula ng'ekisingako obulungi insha Allah ta'ala kwe kubanga eswala eyo agisalira mu nyumba ye illa idha kanat jama'atan ka salati al-qiyam fi ramadan okujjako essunna bweberanga zino sunna ezisalibwa mu jamaa nga eswala esalibwa mwezi gwa Ramadan salatu tarawih wa amma al-buyuti
fala budda an yuj'ala laha nasibun wabula amayumba gafe insha Allah ta'ala tugaterengawo omunyago fali insani yusalli nawafila fil baiti mastata'a ba'idan an ru'yati an-nas kyali bade kijja mu Luganda omuntu naberanga asala kuswaleza sunna zino ngasalira mu nyumba ye okusinzira ku ngeri gyabera asobodde ba'idan ekyo kimufuula alyewala an ru'yati an-nas okuberanga abantu bamulaba Luganda basahaba ba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bakwekanga nnyo munnange ibadati zaabwe zifaanana bwezityo kati insha Allah ta'ala tubakubiriza Luganda nti eyo se sunna abantu bangi bazisenguka kati ekisingako obulungi kyeki omusajja senga obadde wakaawo ne baziina insha Allah ta'ala subuhi nga tonnaba kutukagenda ku muzikiti sooka omala okusaala ku sunna eno insha Allah togisalire waka ku masjidi oberenga otwalayo farudha ne swala zinesigadde ziriko sunna nizine za rawatibu insha Allah ta'ala webanga dhuhuri soko ogende omala okusalire waka raka bbiri obanya n'oluba insha Allah ta'ala ogende ku muzikiti okomawo osaale omuntu bw'ate insha Allah ta'ala bw'ateeka okubeera lwaki kubanga omubaka Muhammad yatugamba nti ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan nti muddire ku swala zammwe bannange musaleko mu nyumba zammwe temuddire swala zammwe amini amayumba gammwe ne mugafuula entaana kati insha Allah ta'ala eyo sunna bangi basiramu bagiragajjalira omuntu abeeraawo n'amalako omwezi nga tasaliddeko mu nyumba insha Allah ta'ala eswala ey'omusajja yeebeera ku muzikiti eya farudha okujjako ng'afunye obuzibu naye ekisingako obulungi eswala zino insha Allah ta'ala eza sunna zesalireko mu maka gaffe eyo sunna abasiraamu bangi bagisenguka saba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atuwa okugizza obujja n'okugikola. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.